tebanalangira wangudde naye bakyalina mpolampola bagamba lino ezina lyawandikibwa No, big orderly. One five. Number 541. Goza mukira bose. Twetaaga kebera mu box tukanyiza naye tezalina tugoberere ezo zokka tukanyiza naye tugenda okukozesa zino zokka eziriwo alemerako tugenda mu box awo nange tabuganga mwe kakati bakane akole kino eziriwo zokka tugenda nazo. Because akalukange nakawangu agabe it was a landslide victory yange yabadde competitive race incumbent ali mu kifo essomero lyewe ekirinyiriri yategeka wabadde w'abalonzi nafunyeko abalonzi bisatu kyenda yafunyeko kumi abalonzi bennyini beyewandiikira kitegeeza ne mukyalo we yawadde nze n'abasomesa be bawadde n'abayizi bonna bawadde nze era nkulidde nti abayizi bayaleese baleese badde ageeta bazaala era weva ono gamaze okunangirira ate ngenezeeyo abayizi gye yabajje kubanga badde balonze sekiri yokubaana kyengenda okukolako kana akaluke tavaayo era abamawule munakola bubi nnyo nga temubadde edirayini sekiri eyasoose okuwangula 98% mu generation mu polling station ekinnabaawo eyasooka okukola likodi eyo limu okuwangira bakyagulanyisinkamu by-election nze yazzeeko okukola likodi mu generation n'empangula buli polling station yonna ate nga magiri nnene mukalukano nze nabadde namba emu era nga nze 2 nze 3 nze 4 nze 5 nze 7 bannange batandikidde kale kambawe 11 nabo mbadde ngenda tutwala waawo naye obusiraamu gamba okwagaliza kambawe 11 Planning office agambye ayina PR forms zeyafunye okuva wa presiding officer naye ate waliwo endala zabatamuwadde temubuuza lwaki n'agamba tamanyi n'agamba nti kakati tukebere mu boxi tulabe oba ziri gyeziri ekyo nesikanyiza nakyo nemugamba oba ogamba tebazikuwadde ne mu boxi tetukeberamu kubanga era teziriyo oba zakatekebwa oba kyekintu n'ekirala tukanyiza naye presiding officer Mwami Robert nti DR forms zalina zabaabala zetugenda nazo zokka tumanyi kiriyo kubanga zino zeyafunye era nakanya endala teyazifunye for whatever reason twagambye situkanyiza n'omukulu tukonsidaringe zino eziriwo zeyafunye kubanga endala zonna etuzesiga eziyinza okujjawo kakati naki tumanyi gyesiva bani basayininze n'embeera yonna naye kati zeyasoose okufuna zalina zetugenda okugoberera abaleezo balangirire ekiri bwezo zokka
NRM candidate, I got 14,003 votes. Pasibante Moses, independent, 8,032 votes. Pasule Arafat Sulaiman, FDC, I got 500 votes. Kawalia Abubakar Nuk got 39,857. Kizito Francis DP got 199 votes. Samayeve Nicholas, independent, got 87 votes. Chinjeva Brian Usingura, independent, got 346 votes. Total number of valid votes cast for candidates, 63,004. Total number of rejected or invalid ballot papers, 760. Total number of ballot papers counted stands at 63,764. Total number of spoiled ballot papers stands at 500. Accordingly, as the returning officer for Ruaga Election District, and in accordance with Section 58, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act as amended, I declare Kawalia Abubakar NUP everywhere, everywhere. NUP Kawalia Kaluwete tuliyambale olutalo Kaluwete tuliyambale tulizimba mu Uganda pya tuliyambala emulezi masamasa oluzimba mu Uganda pya our power, people power, our power, people power. Congratulations. Bakokereza naye tewaliwo nnyo kyakujaganya ky'amaanyi. Tukimanyi bulungi nnyo nti results eziri essaawa zino okusomebwa ekyambogo tezimatiza bannayuganda abavudde olunaku lweggulo ne balonda. Bakamanda waliwo paati ewedde era njagala okutegeeza abantu bonna okusingira ddala Bannalubanga North ffe essaawa zino tutekole enteekateeka okusinkana waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atubuulire kiki ekigenda okuddako kuba nange yadde nangiriddwa tuyise mu mbeera esinga okubeera enzibu ennyo ne weebuuza kiki ekibadde kirindisa. So njagala kwebaza Bannalubanga North abasazeewo okuba nga basalawo okubeera omubaka Paalamenti emyaka 5 egiddako ate basuubize
nti buli kimu tugenda kukikola era bwe tubali tetubasuubiza mu Uganda empya ebisigadde tujja kuba tubijja kulwa Katonda n'ensi yange. okukakasibwa nti nze omubaka omupya owa Lubanga South, naye abasinga bajaguza naye okukusoomoozebwa kwennyini eri oyo abeera alondeddwa, kuba ebyo byonna ebisuubizo by'obadde ogamba abantu byogenda obbakolera oba okukola ennyongereza ku ebyo by'obadde okola oba olina okubituukiriza. So kigezo ekimpeereddwa era kyensaba mbeere nga mpita bulungi mu kisanja kyange eky'emyaka 5 ate abantu bange mbeere nga siri mukama waabwe wabula nga ndi muweereza waabwe, okubeera nga ndi muwulize eribbo ensonga zaabwe zisobole okubeera nga zikola ki nga zigguka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Buli awali amaziga agakulukuta mbeere nga nze agasangula abantu bange ab'omu constituency eyo. Tubadde n'eddibu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'olaba ng'ensonga ezandibadde ez'abakyala abaami abantu baffe abawangalira mu ntobazi mu bitundu ebyo ebisinza okubeeramu amazzi nga beerabirwa. Okimanyi nti ebitundu 7 ku 10 tuli mu ntobazi, tuli mu kisenyi era nga endwadde zitulumbagana. Ekibaddewo wakati w'enjawulo gyange n'ababadde basaba akalulu, abadde basaba akalulu babadde bazze kusuubiza abantu bye bagenda bakolera, naye nzize nsaba abantu bange okubeera nga nkola ennyongereza ku ebyo bye neetuma nze nga nze okubeera nga nkola ki nga mbadduukirira. Omali bakugamba tomala kubeera mubaka wa Parliament okubaako ettaffaali ly'oteeka ku kitundu kyo, kati nze ekyo lwakiyiga ne nkituukiriza. Kyobala nti abantu bampadde obwesige buno obuwanguzi bwe ntuuseeko si bwange wabula bwa Bannalubaga South, ly'ebbanja lye bantiise okulaba nga nkola ki nga sibanga abo abayise oba ababaddeko mu bifo ebyobukulembeze. I, Munamula Ivan, being the returning officer for Maki, as recorded on each declaration form in accordance with Section 53 of the Parliamentary Elections Act as amended, declare that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. $332 votes. Chazé Kasim of ANT, 493 votes. Rebecca Archeries of NRM, 13,859. Ndege Farouk, 15,374 votes. Usagala Bosco, DP, 2,804 votes. Serunga Abaka, Independent, 571 votes. Sewanyana Alan Aloysius of NUP, 55,639 votes. Total number of valid votes cast for candidates, 89,072 votes. Total number of rejected or invalid ballot paper, 1,381.
Total number of ballot papers counted 90,453. Total number of spoiled ballot papers 1,000. Parliamentary Elections Act as amended. I declare Sewanyana Alan Aloysius, who has obtained the largest number of votes, to be the elected Member of Parliament for Makindye Division West constituency in the Makindye electoral district. I, Returning Officer Munaro Ivan, signed on this day of 15th of January 2021 at Kororo Memorial Grounds at exactly 5:50 p.m. Allow me hand over to you a copy of the result tally sheet that shows how each candidate performed at the polling station. Perform in accordance with the percentages of the total vote count. People power! People power! People power! This is the winner of this parliamentary race. People power! People power! NUP Everywhere. NUP. Can give accountability so that the taxpayers' money can be used properly. Abamakindye East nti obuwanguzi buno bwammwe olw'okuba nga twasobodde oba mwasobodde okulaba nti mukuuma DR forms. Kyenjagala okweyama nti teri lunaku nalumu nnyeko Derrick lwagenda kusirika mu palamenti y'eggwanga nga waliyo ensonga ekwata ku muntu wa wansi oba nga waliwo ensonga yonna yonna ekwata ku ggwanga. Weewaawo njagala okusuubiza abantu baffe Abamakindye East nti mulonze omuntu omutuufu anaasobola okwogera ku nsonga zammwe, amanyi ku by'obulamu, amanyi ensonga z'omuntu wa wansi, ate agenda okulaba nti akola buli kimu nti buli munnansi aweebwa ekitiibwa n'eddembe lye ery'obuntu. Ekisinde ekya People Power emyaka 3 emabega era nnyeko Derrick essaawa ezaleero ye mukulembeze owa National Unity Platform mu Kampala, Mukono ne Wakiso mu bavubuka. Weewaawo era nze akwatidde bendera era chairperson wa National Unity Platform mu Makindye East. Katusubire nti nagenda kuddaabira ng'alangira naye kyetubagamba tetugenda kuva wano yadde amajjo weegali militaries aba Red Top weebali ku kisaawe Kolole ne mu tent wonna yadde weebali tetugenda kuvaawo okutuusa nga bamaze okunnangirira ng'awangudde akalulu k'ekawempe. Kye kimu kye bakoze neewaseggirinya muganda wange balina polling stations eziwerako ddala zibataleese tetutegedde lwaki tebazireese neewange tulina polling stations 115 mu Kawempe South. Results za polling stations 11 tebazireese wano kyokka nze nyina result says naye akakiiko ebyokulonda kagamba zaababuzeeko mu kkubo. So tetumanyi oba leisure tetumanyi oba zaabuzenga ssente oba zibulanga nziku naye bino byetuleeta byetubuulira abantu nti akakiiko ebyokulonda kalina okwetegeka bwe babeera nga ffe batukoze ebifaanagana ku bwebyo ku mutendera gwa parliament tweraliikirira ekigenda okukolebwa kaluka president waffe Kyagulanyi Ssentamu naye tubalinze tetugenda kuva wano paka nga nnangiriddwa lwaki libanazingako tenti nze nensigala wano nga nnwanirira obuwanguzi bw'abantu baffe ab'e Kawempe. Okay. Whether the difference, if it was given to the runner-up, would overturn the result in one way or the other, and then we will make a decision.
us some time. Let's be patient. And we believe that shortly we shall have a position and probably a declaration. People power, our power. People power, our power. People power, what are you? NUP, everywhere. Everywhere. NUP. See? Keep around. Let's kindly get to know each other. And if you wish, we can keep outside and enjoy fresh air in the inside. Thank you very much. By the way, child, Mweza nokwebwa wako banange kati monna wanali wano okay tumunonyemu katono okay bana bambi mvweya kokoka Ubaka tako zatia. Wana sajina. Nze.